Olwaliro ennaku z'omwezi tubala lumu omwezi tubala gwa Gatonnya omwaka 2022 mbaniriza n'embebaza okubanga mutwegasseeko ku Lugonvizo mwaka mupya gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Nkimanyi nti bangi basanyufu olunaku lw'eggulo lwabadde lwa njawulo nga muganda waffe Bwanika John afuuka landlord ku myaka gy'aliko. Njagala kubanga mbakulisaayo bwe tutambudde mu Sseddugge 2021 bw'atambudde wano ne wali. Mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano ababadde abawagizi abataddeyo buli ekisoboka abeerekereza data waabwe nalabye omukwano olunaku lw'eggulo ne ngamba yes thank you very much. Sisobola kwebaza Ssekinoomu, sisobola gamba nti ono naye mwabadde bangi buli omu nga mwami Lugonvu. Simanyi bwe ntandika okusoma messages zammwe bwe ntandika ogaa nti gundi ne gundi abampeereza obubaka nga muga mwami Lugonvu webale simanyi nakumanya nange mbebaza okubanga tutambudde ffenna. Tekyandibadde kyamaanyi bwe kiti singa temukibadde mabega, tekyandibadde kyamaanyi bwe kiti singa tigabadde maanyi gammwe ne mwerekereza abali mu ggwanga erya Uganda. Data we Uganda si mwangu naye mwagambye nti oba ki tuyina okulaba finals za Sseddugge 2021 zagenze okuwera ssaawa 3 bepa ng'abantu buli omu ali ku mukutu gwe. Zagenze okuwera ssaawa 3 nga buli baga nti twagala ekintu kimu. Function zabadde nnyingi, enteekateeka zabadde nnyingi nga bwe tumanyi nti kubeera kuggalawo omwaka, ebigambo eby'enjawulo, enjiri, ebivulu wano ne wali byabadde bingi, okwogera kw'omukulembeze buli kimu. Naye mwaganye tulina kubeera ku Sseddugge 2021. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano. Sisobola kubeebaza naye nja bagamba bugambi nti ntandikwa ekirooto kyaffe kinene ndowooza kisukka ku ekyo. Njagala Mukama atukozesa ebyamaanyi tutuuke akaseera nga omuwanguzi asitukira mu nnyumba ewedde. Ate tujja kulwana nnyo tutuuke n'akaseera nga tuvudde ku kyennyumba ng'omuwanguzi asitukira mu nnyumba nga mulimu n'ebikozesebwa. Awo ndowooza bwe tunaavaawo nga tugamba nti kakati omuwanguzi bw'abanga mwami ng'asitukira mu nnyumba nga n'omukyala ng'asitukira mu nnyumba nga n'omukyala mwali gwate tugambe kinaye nga kubanga nalabye ababadde baka nti Bwanika John mufumbo ne ngambe newe kyabadde kyanjawulo, kyabadde kirungi. Tulina bingi bye tuteekateeka mu mwaka 2022, bingi bye tutunuulira. Tuyinza okutandika maaso awo Mukama nga ye mubezi nga tukwatiddeko. Tugenda kuba tutalaga amasomero ag'enjawulo, tugenda kubanga tutalaga amasomero, tugenda kubanga tulondobayo abaana abo. Tujja kuyambibwanga kuba amasomero gennyini okutulondoberamu abaana abakola obulungi naye ng'ensimbi zibeekubya mpi. Tujja kubanga ng'era bw'olabye wano Sseddugge naye ajja kuba kwizi wa masomero nga tutambula n'abaana ne tubabuuza ebibuuzo. Omuyizi anaawangula ajja kusitukiranga mu school fees wa mwaka mulamba ze ttaamu 3. Omuyizi akwata ekyokubiri ng'asitukira mu school fees wa ttaamu 2. Omuyizi akwata ekyokusatu ajja kusitukiranga mu school fees wa ttaamu nnamba. Ate nga Mukama nga ye mubeezi nina enteekateeka maaso awo. Manyi mbagamba nnyo nti kyabulabe nnyo obutajjukira gye wava. Nze nzijukira essomero lyakwata empola Kiswera Primary School eryewaffe Busubi Kyamaganda liri Kiswera awo mugombola y'Ekiseka. Nzijukira nkimanyi nti nammwe bangi byabatuukako nga maama asobola okuwa ebitabo 2 naye nga mulina okuwandiika sabujekiti 6 ng'oluzungu oluwandiika eno ewasooka, okubala n'okuwandiika ewasemba, SST n'omuwandiika makkati. Kakati obeera wakatwalayo ekitabo w'okubala ng'akitutte awo oluzungu ng'ate naye atuuse nga tolina wakuwandiika awo n'ogenda mu SST naye tujja bayambako abaana bangi abali eyo nga bakyali mu mbeera y'emu. Ebintu tebikyuka, ffe tukyuka naye ebintu bisigala bye bimu. N'olwekyo nina enteekateeka ey'okuba nti tujja kuyamba ku baana abo waakiri n'ebitabo kubanga nkimanyi nti abazadde kati bali ku pressure ya kunoonya school fees ow'okuzza abaana ku masomero ate mu kaseera ke kamu balina okunoonya ebitabo byabwe na buli kimu. Tukiraba ng'ekyangu omwana okumufundira dazini y'ebitabo naye si kyangu. Nze kyeggamba nti ffe twabeeranga n'ebitabo 2 ekitabo ne kiggwako naye nga siringi 5 ezigula ekitabo ekirala zibuza. Ate sente bazadde baffe nga balyandye nga teziriwo. Nze muntu akkiriza embeera eyo. N'olwekyo katulinde baddemu ndowooza mu wiiki eyo enaasookera ddala tujja kukola ekisoboka tukwateko be tunaakuteko be tunaba tukuteko maaso awo naye ng'ate n'enteekateeka eri egenda kubanga ejja
tujja kwattalaga amasomero ate ekirooto kyange kinene kigenda kubanga kiva ku ssomero kitambule kigende mu ggombolola namba nga tutunuulira amasomero ago agali mu kusoomoozebwa abaana bajja kwegattanga omuwanguzi ng'asitukira mu teretebu eddene n'olwekyo nzikiriza nti mukama agenda tukozesa ebirungi omwaka guno 2022 nga bwatutambuza mu mwaka 2021 n'olwekyo simanyi bwe nsobola kubebaza sisobola bamalayo mwabadde bangi nalengedde Christine yali anziseemu omuntu Christine yali anziseemu omuntu twetonda olw'ebitatambudde bulungi twetonda nebaza ate olw'okuba nti simanyi mukama kye yatuwa naye ebitundu 99 ku buli 100 abalabi ba Lugomvizisho bassa kimu kyekintu mukama kyensinga okumwebaza ebitundu 99 ku buli 100 endaba y'ebintu n'entegeera n'endowooza n'entambula y'abantu abalaba Lugomvizisho yemu bali ku peegi yemu era oli ne bwaba nga waliwo akamugiza naye mwebale nnyo mwebalire ddala bingi ebitatambudde bulungi nzikiriza okuva gye twatandikira nzikiriza tebisobola byonna kuba bulungi naye mukama yatusobozeseza ne musobola okukitegeera nti waliwo ebiteewalika waliwo ebibaawo noga nti kati nzireyo ntya nga kitambudde messages naziraba nyingi era abamu tebakirowooza nti nali ku show ekitundu ekisookera ddala twali twakakivaamu mugana wange Mbabaali Maliseri yali abuuza ebibuuzo nendaba messages omutima nebuuza nti tuvuge advance tuddeyo nembaka abantu bange basatu benabuuza ne bagamba omwana ono ebintu bye yandifunye ne bwe yandigenze kumutendera guli tubimuwe mwe temwamanya lwaki twayita bazadde ba ye babire ya Walugembe Andrew yes twakikola tukigenderedde asigale nga awangudde twakikola tukigenderedde olwe messages twaziraba senti twaba naye mulimu ekintu nga bw'ogamba ovuga relevance kyonna mugenda kwekasuka mudde y'emabega oluusi nga twanoonya kye tusobola okukola ne neebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo abaali naffe abagamba nti no tujja kuyimirira omwana ono byandifunye oluusi wali katubimuwe wano tujja gamba nti oluusi yandifunye ekyapa ky'ettaka you never know naye simanyi oba yandiise ku bwanika John oba yandiise ku bandobera shemu naye mukama yagira nenzikiriza nti wakiri ekyo twasobola okubanga ate kyo tukisaawo omwana n'atagenda ngalonsa naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala twetonda twongera okwetonda olw'ebitatambula bulungi naye nzikiriza nti ebisinga ebitundu 9 ku buli 100 ate byatambudde bulungi njagala okwebaza bangi muganange Abel Semuddu webale nnyo webalire ddala ne ttiimu yonna ttiimu ebadde nnene abaana bakoze omulimu ogw'amaanyi mbasaba omukwano gwe tubadde nagwo ku Sseddugge 2021 tusigale n'omukwano ogwo gwe gumu tubadde n'omukwano abaana babadde bayiwa w'omubiri ng'omwana aga nti nze navudde dda ku mirimu gya mukama wange ng'abaana beewaayo ng'abaana bafaayo lave ye ebaddewo omukwano ogubaddewo nabadde ntunuulira olunaku lw'eggulo twataddeyo buteesi kaposta ne baga nti ku ssaawa 3 tugenda mu Sseddugge 2021 mu bbanga lyabadde ttono nnyo nagenza okulaba nga messages zokka abaana ze bayiye nga messages nyingi nga bakulaga nti baagala mwebale nnyo mwebalire ddala nzikiriza Lugomvizisho tusigale kyekimu babadde bangi bwe ŋŋamba nti tusome omu kwomu tuyinza okusulawo naye nga mumanye nti mundi ku mutima ate nenjagala okwebaza omwaka 2021 gubadde mwaka abasinga nga bagwevuma nga mwaka ogusoomooza naye ate ffe ttiimu Lugonvu gubadde mwaka gwa buwanguzi pashale ebigaana biganye naye ate wabaddewo obuwanguzi ttiimu Lugonvu tulina ekintu ndowooza nga tuvudde manyi tetubadde nnyo n'amasanyu gali awo kino twakireeta luvannyuma tubadde so serious tutambulidde nnyo okuva omwaka lwe gwatandika nga tutambulira ku seriousness nga tewaliwo kukola kulagayamu naye abaana batuuse ku buwanguzi njagala okubayozayeza buli akimanyi nti otuuse ku buwanguzi nzikiriza nti 2022 gugenda kubeera mwaka gwa njawulo
tuyina enteekateeka mpozi nakitunuulidde mu mwaka 2022 tugenda kuvuga emyezi ndowooza nga 6 egisooka gino gye gigenda okuba emyezi gya okulaba nga tufuna plots eri abaagala plots. Emyezi 6 egiddako tugenda kukendeeza ku kyokufuna ploti, tugenda kudda ku kyebibanja ebinene eri abaagala okulima. Kati tubadde ku bano banjagala kuzimba wembeera, njagala nnyumba z'abapangisa, kati tugenda bakkakkanya ate tugenda kubalya baga nti noonya ettaka eddene ew'okusafa. Waliwo omwami nagamba muwala wange wano amuwa essimu, simanyi oba wagimuwa naye teyasobola kunkubira oba kwogerako nange. Yali aweereza message, ndowooza bambi ng'amanyi aweereza ku namba yange, aweereza ku y'omu ku bawala bange ng'agamba nti nkyasobola nange okudda engulu. Yayina bingi ne biggwawo. Omwami oyo kye yali yeetaaga kyali kimu, kwe kukkiriza nti akyali mulamu, kwe kukkiriza nti akyalina second chance. Naawe wali eyo gamba nti ebiseera ebisinga ebintu bingi tukeera ku makino nti naye nga biganye, nze nange nkyasobola okufuuka kyendi. Ndabye abantu bangi ab'emyaka 5, ndabye abantu bangi ab'emyaka 4 nga bafunye ku ssanyu erya buli emyaka 45 emabega. Naye ne tuba nga tukoledde wamu ne bafuna essanyu. Kati nzikiriza nti kwobeere ng'olina emyaka emekakavu n'oba ng'okyali mulamu ogenda kufuna essanyu, okyasobola okuzuukuka, okyasobola okuzuukusa obulamu kasita weetegeera n'omanya nti waliwo ebitatambula bulungi. Olwaleero mpozi waliwo challenge gye tubadde tufuna bambi, nja kubeetondera era mu ngeri emu nange nensaba muntegeere. Waliwo abantu bambi nga yagamba nti nze mwami Lugonvu njagala kukubira twogere bwogezi ku ssimu, kyangu era kiwooma. Naye tufuna challenge nti okwata essimu eno nga kuliko message z'abaana nga 10 oba 2. Kakati nga bwokera ku makya no receiving WhatsApp call y'omuntu mugenda kwogera eddakiika 10 bambi. None yaweereza akamessage ogenda okulanga akubipinga ga mwami Lugonvu nziramu. N'olwekyo nti okujjako nga kye naye bwe tuba nga tusobola okulekanga message eyanguwa nti omuntu akuddamu n'omuddamu, n'aba nga ate asobola okuddamu abalala nga nawe bw'oteekateeka okumuddamu. Waliwo ono eyangamba nti ono si ye mwami Lugonvu gwe njogera naye kubanga yankubira bambi ng'ate ndi ku direct call. Bwankubira nga ndi ku direct call nesisobola kumufuna, nangamba toyogera n'abantu, naye ate abamu njogera nabo lwakuba nti challenge tuyina nti buli muntu aba ayagala akolweko nga bwogenda ewantu. Buli muntu aba ayagala nze kola kunze, kola kunze. Era yatuukanaga nti ono si ye mwami Lugonvu, ne mugaa mwami Lugonvu gomanyi wamukubiranga WhatsApp call nazikwata. Yali obusimanyi oba mukyalo oba mwami, naye yali we Canada bwe mbaseerabidde, yali we Canada. Oluusi tuba negundi nti popole sobodda okuleka akamessage kanguwa. Mwami Lugonvu nze muntu addamu message kazibeere ennaku mmeka. Mwami Lugonvu mbadde nkubuuza kino kisoboka ne nkuddamu, bw'oba olina ky'ogamba ne nkuddamu. Ate oluusi WhatsApp call ezibuwala nti n'abamu oluusi obeera wakwogera eddakiika 2 sina dakiika 2 seconds nga 2 direct call neekuba. Direct call bwekuba like it or not internet yesala buli kimu nekikola. So ngamba nti kyanguwa nnyo singa at least tusobola okukola nga tukozeseza messages ziba zanguwa. Nzikiriza nti omwaka 2022 gugenda kubeera mwaka mukyusa bulamu. Omwaka 2023 twagutya nnyo, naye ate gye twakoma okugutya gye gukomye okubeera ogw'obuwanguzi gye tuli. Gye twakoma okugutya gye gukomye okubanga oluusi ebimu biganye naye ate tulina bye tukoze. N'olwekyo mpozi kyenjagala okubagamba, abaana bangi babadde baŋŋamba nnyo nti mwami Lugonvu njagala bwe nzimba ennyumba z'emizigo. Nze nkugamba nnyo nti mu kaseera kano ng'olina ssente zigula poloti nga tonnafuna zizimba, tebandikusedde poloti. Abantu banjaga nti njagala ewakulaakulanye, naye nga weerabidde nti bagenda kuguza fuuti 25 ku 3 ku bukadde 10 oba obukadde 14, okagule nga kagenda mu ruumu 3, ogenda onoonye ssente ezikazimbamu. Kyokka nga wonaafunira ssente ezikazimbamu otuuka okuzimbamu, oli eyagula 5 ku 10 gwe owalabanga ewakyali wajja kuba wakuze, ate mu kaseera ke kamu ng'asobola okussaawo kyayagala. N'olwekyo nkibagamba nnyo nti poliisi ziri 2 ezitambulirwako ettaka ng'onaagula ettaka, 2
bino ebintu tebikwatagana. Tosobola ganti njagala kumpi ne Kampala nga wa layisi. Noonyezaayo akapoloti akalayisimu nga kali kumpi ne Kampala, tebikwatagana ebyo. Noonyezaayo akapoloti akatali ka bbeeyi nga kalayisimuko nga kali kumpi ne Kampala. Tebigenda kukwatagana. Okola ebintu bibiri. Either noonya ssente ogule w'oyagala. Noonya ssente ezigula w'oyagala. Oba noonya ssente z'olina zigulawa. Oba ntegerekese biri bibiri. Either noonya ssente ezigula awo w'oyagala. Oyagala nsangi, noonya ezigulawo. Ettaka tebalitetenkanya era bw'oyagala bakutetenkanye bajja kutetenkanya. Waliwo abagiranga ne bagamba nti mwami Lugonvu ntetenkanyeza, tebatetenkanya ttaka. Nze nkigamba nnyo mikwano gyaye kubanga nze buli muntu gwe nkwatagana naye mu business muki aba friend to me. Nzikiriza nti ebintu bino tubikola mu bwa Sseruganda na mukwano. Nkibagamba nnyo nti sooka otambule, era nnyina gwe nali njogera ne bagamba nti nze nkola kubalemereddwa. Ng'omaze okwebuuza yonna, ng'omaze oga nti noonyeza poloti wonna embuze, jangu gye ndi. Atannanoonyako sooka onoonye. Era njagala nnyo okuguza omuntu amanyi ebbeeyi y'ettaka. Njagala nnyo ga nti noonyeza wonna. Naye kirabika kiganye kubanga kikwasa nnyo ennaku omuntu ga nti njagala fuuti 5 ku 10 ku bukadde 10 emaya. Ntegerekeka tebikwatagana. Njagala fuuti 5 ku 10 kuba kati n'ekatende tokyamala gafuna 5 ku 10 ku bukadde 10. Kawabeere nga sina wakyapa. Ennaku zino byakyuse nnyo. Naye nzikiriza nti ekyo ekintu bwe tunakitunuulira nti olina w'oyagala okugula, kubanga nze nzikiriza nti buli muntu ayirina w'aba ayagala. Oli ajja kuga nti nze njagala kugula seeta, noonya ezigule seeta. Tewali ajja kugaana. Tewali watali ttaka sente zo ze zikweyimirira. Ne bw'ogamba nti oyagala mu kibuga Kampala wakati ettaka mweriri naye olina sente ezigulawo kyekyokka. Bw'obanga w'oyagala kitegeeza nti noonya ezigulawo awo w'oyagala. Oba noonya ezo sente z'olina mu nsawo zisobola kugulawa w'oba ogula. Naye ate nze nzikiriza nti epoliisi eyandibadde esinga. Noonya sente z'olina zigulawa, so si w'oyagala okugula. Oyinza okuba nga w'oyagala naye osobola okugulawo. Ntegerekese ng'onaafu era ekyo kye tugamba nti nze njagala wano kiremesezza bangi okufuuka ba landlord, kubanga agenda okuzinoonya nga bamugamba nti poloti y'ensanja 5 ku 10 nga kyapaye bukadde 35. Kati aba n'agamba nti nze awo ensangi we njagala, n'azinoonya abaaziweza nti tezikyali za 35 kati zaafuuka za 45. N'addukira emaya. Emaya bwe bamugamba nga nti 5 ku 10 yino ya bukadde 18, agenda okutuuka oba bukadde 2, agenda okutuuka nga maga nti tewakyaliwo za 2 kati za 35. Tunoonye sente ze tulina wawe zisobola okugula. Tunaagenda n'okumala omwaka gumu, tunaagenda okufuna okusonda ezizimba nga we twagula nga tulowooza kyalo nga waakula dda, kubanga n'ensangi we tuyaayaanira kyaliko ekyalo, n'ekyengera we tuyaayaanira kyaliko ekyalo. Era nze kino kankibagambe, abantu bangi baŋŋamba nnyo era bamaliriza kubuuza waliwo kilomita mmeka okuva e Kampala. Nze munnange enteekateeka zange siziteekerateekera Kampala. Era bw'obanga ogula ku Lugonvu ettaka nga gw'obeesinze nti oyagala ng'okolera Kampala biki, ojja kusooka ondekemu. Omanyi nze njogera mazima. Nze ntunuulira tawuni eri okumpi omuntu w'asobola okukolera, kubanga nze nasooka okisangula mu bwongo bwange nti obugagga tebuli mu Kampala wakati wokka. Omuntu nga oguze poloti ya bukadde 15-20, obukadde 2, nsuubira okuba nti wandibadde onoonya walala w'okolera si mu Kampala wakati. Kino ge mazima agakaawa abakolera mu Kampala tujja kukkiriziganya. Ng'oyagala okusetolinga mu Kampala oleme kubeera nga bano abaga nti ndi mu kuyiriba. Kasita oyingira obulamu bw'okuyiriba oyinza okufa ng'oyiriba. Naye bw'oba ng'oyagala osetolinge n'omulimu, kapito w'e Kampala ekitono bukadde 5 kudda waggulu.
kakati bw'obanga ate tunoonya puloti ya bukadde 10 naye ng'oyagala okumpi ne Kampala nga gwe ndowooza yekulaga nti olina kukolera mu Kampala, ate nze sijja kukwatagana naawe. Y'ensonga lwaki noonya tawuni ki eri okumpi. Era njagala nnyo omuntu ambuuze nti eyo estate weeri okuvaawo okutuuka mu tawuni eri okumpi bantwalirawo mmeka, nga tombuuziza sente mmeka takisi zeetwalira okutuuka mu Kampala, kubanga nze ndowooza yange endala. Nze sente nzitaayiriza gye ziva, yenkola yange era yendowooza yange ntwandizitaayiriza gye ziva. N'olwekyo tutunuulire enkola eyo nga tonnabaga nti njagala nga kumpi ne Kampala, oyagala nga kumpi ne Kampala era osobodde okufuna kumpi ne Kampala, naye ekibuuzo ekiriwo nti oyina ebisaanyizo ebikusobozesa okukolera mu Kampala. Osobodde okufuna okumpi ne Kampala naye olina ebisaanyizo ebikusobozesa okukolera okumpi ne Kampala. Okukolera mu Kampala, kubanga ekikwagaza okumpi ne Kampala osobola okukolera mu Kampala. Si bwe guba njagala kumpi ne Kampala nga nvaawo ne ngenda mu tawuni n'enkola. Ogenda kukola mulimu ki mu Kampala? Oba olowooza kukozesebwa mu Kampala? Naye ate nga nze nzikiriza nti bw'ogula akapolotiko okumpi ne tawuni y'Empigi, obukadde 10 bukyatandika bizinesi Empigi. Kyokka obukadde 10 mu kaseera kano n'ekyengerawo woolaba bukola kitono. Ekyengerawo woolaba ntegeerekeka. Kakati ebyo nze bye bintu byensaba tutunuulire mu mwaka 2022, tunoonye nnyo wa we tujja. Tuve ku bikwate tunoonye we tujja. Y'ensonga lwaki abagagga bonna bafulumye Kampala bakkiridde mu byalo. Tusooke tufufugaze ettaka lyeyo nga likyaliko lya layisi, linaagenda okupaaluuka nga ffe twalituula mudda. Nze abantu bangi mbasanga mu Mpigi naga nti wano ika yaawo wano twagifunanga ku bukadde 5 nti eki nga kati eri mwana akudda waggulu. Ng'oyagala yika mu Mpigi awo tawuni kanso, si mu tawuni, mu Mpigi tawuni kanso ikazaamu bukadde 45 kudda waggulu mu tawuni Mpigi munene. Era abantu bangi bakyogeranyaga nti nedda nze nange nagula ettaka Empigi. Ekibuuzo ekiri n'oli ali mu Busiro mu Mawokota South eri ebuwama naye aba mu Mpigi, kubanga ne buwama Mpigi. Naye njogera ku tawuni kanso kilomita 3 kuva mu tawuni y'Empigi, kilomita 2 kuva mu tawuni y'Empigi ikazaamu ettaka lyamu, naye ate lyaliko erya layisi. Era abantu bangi bagamanga nti naguze Empigi nga gali ki yanonye eki mu kyalo. Mu kaseera kano be bagamanga nti banonye eki mu kyalo bali mu kubeebuuza ku nti owaayi gwe wafuna otya ettaka bwerityo wano mu tawuni, nti kyali kikyali kyalo. Kati ye ndowooza yange, era omwaka guno njagala ntambule n'abo abalina endowooza ng'eyange, abakkiriza nti Uganda eno myaka 5 buli wamu wagenda kubaawo enkulaakulana, be njagala otambula nabo omwaka guno. Tunoonye ekyo enkulaakulana etusange. Njagala guno omwaka 2020 abagamba nti njagala wali enkulaakulana, tujja kunoonya be tubakwasa. Tugende n'abo abaga nti njagale wensobola okugula, wensobola. Kubanga abaana bangi banga nti njagala wensobola okuzimba ennyumba z'abapangisa. Nyina kyembuuza, ttaka ki lye bateekako akalambe nti nolina gendako ennyumba z'abapangisa? Ne bwe bakuwa poloti emuyenga nga tolina zizimba mu nnyumba z'abapangisa zitegeerekeka, ojja kuteekamu ebifulukwa tebijja kufuna bapangisa. Ow'Ekyengera abafune, ow'Empigi abafune. Kubanga n'ewaffe Erwenga Busubi Kyamaganda ekikkakanako bbeeyi gye bapangisa nnyumba, naye ne Busubi Kyamaganda eri ewaffe mu kyalo Erwengo waliyo ennyumba z'abapangisa. Ekisalawo kasite wantu wabanga waliwo abantu kyekisookera ddala. Ekyokubiri, oyagala nnyumba z'abapangisa naye ettaka ly'oguze lisalawo kitono, ennyumba z'ozimbyeko zisalawo kinene, z'ozimbye ku eri ettaka lyeyagala zisalawo kinene nnyo nga bw'okiwulira. N'olwekyo
tujja bemu bitunuulira nze simu yange ebeera open abantu bangi ajja mugundi nze mbabulira nti ndi ku Masaka Road naye ne bw'oba oyina gy'oyagala ewala nga siinayo nkuluŋŋamya nega awo weeyagala tojja kufunawo weeyongereko eyo era abaana bangi baga nti mwami Lugonvu naye nze njagala ku luguudo lw'envaako era nabaga nti nange nandikuwagidde ofune ku luguudo lw'ovaako kati obadde yagalanga bitundu ki nti munnansa naawe nti olina ssente mmeka nti obukadde 15 nti tojja kufuna 5 ku 10 fuluma nti kati ngende nga Wakiso era ne mu Wakiso tojja kufuna 5 ku 10 ku bukadde 15 nti ngende Namusera nti Namusera nti nawo tewache omuntu n'omuluŋŋamya wadde sigwa agenda okumuguza kyekiri lwakuba kye basinga okuŋŋamba era kye nagaana muŋŋama nnyo nti omuntu omugwe nalimba recommendinze kubanga yemmanya nti ne bw'aba ng'alina kyakoze mukubira ne mugaa kino kikyokoze nze neeraliikirira buli muntu kaabe muganda wange era bangi baga nti toyina gw'osobola tulagirira bwe nkeera ku makya naye nkugamba nti mukyala babiri kyoyagala sikirina naye raba mukyala Mbabazi ensobi yonna mukyala Mbabazi gy'anaakukola ojja kusooka kukubira Lugonvu omuntu gwe wampanga simutegeera kati ntya nnyo okuwoza emisango gy'abalala ntya nnyo okuwoza emisango gy'abalala yensonga lwaki ndwawo okurekomendinga kubanga gwe naakulagirira ojaga nti namulabira ku gwe you get me so ntya nnyo naye nzikiriza nti 2022 tujja kukwatagana tujja kukolagana tugenda kutambula ffenna omwami wa Lwengo General Hardware twongere okumwebaza atukoledde omwaka in fact atukoledde omwaka mwami Charles Lwengo webale nnyo webalire ddala otukoledde omwaka yatuwadde njite offer yatuwadde zaabu sina offer yatuwadde zaabu okutandika n'omwezi guno ogwa Gatonnya tulina estate egenda okugulwawo eyinza okubanga yemu ku estate ezigenda okusembayo eza plots kubanga nga bwe nkibanyonyodde tugenda kuva mu field ya plots tugenda kudda mu ttaka eddene abatunuulidde agriculture tugenda kuva mu field ene ya plots zino tudde mu agriculture abantu abagala okulima n'okulunda naye estate gye tugenda okugulawo yemu ku zigenda okusemberayo ddala nkakasa nti egenda kugulwawo mu mwezi guno ogwa Gatonnya mu nnaku nga 10 awo kubanga tuba tulina kusooka kuyisa mu makubo okola biki mu nnaku nga 10 awo tugenda kubanga tugiguddewo masannyalaze weegali mazzi weegali neighborhood nungi eri awo weterawo kalagala n'oyingira munda kilomita ziringa 2 naye nga walungi nnyo ate okuva ku kubo okutuukawo eri siwala naye mwami Lwengo owa Lwengo General Hardware yatuwadde nditeteretebwa buli mwezi wagenda kubanga obusawo bwa seminti 10 obuwangulwa buli mwezi wagenda kubanga obusawo bwa seminti 10 obuwangulwa nga buwangulwa butya bw'ogula ettaka mu Lugonvu Property Consultants bw'ogula ettaka mu Lugonvu Property Consultants ofuna akakonge akakakasa nti nze Sentongo Frederick Lugonvu nguze ettaka mu Lugonvu Property Consultants nga kusigalako amanyago bwe kusigalako amanyago akakonga ako nga kasuulibwa mu kibaakuli nga tulinda nga 28 aga buli mwezi akalulu ako nga kakwatibwa abantu bonna oba muli 10 oba muli 5 oba muli bameka abaguze akalulu akasooka okugibwamu bwe kapa maaso ga kamera akasooka okugibwamu erinnya erisomwa manya nti obeera owangudde obusawo bwa sementi 50 ekyo kigenda tutandika mwezi guno ogwa Gatonnya era bonna abasasuddeko ne Queen Estate empya etannaba kugulwawo batandise ogisasula egenda kuba ya bukadde 88 egenda kuba ya bukadde January tumutandise na nkuba mpya egenda kuba ya bukadde 88 futi 5 ku 10 n'ekyapa era bangi abatandise okusasula ko balinga abantu nga 6 abagisasuddeko ddala baga nti ffe mwami Lugonvu ejja tusangayo amannya gaabwe gamu kwago ogamba akwatibwa akalulu akasooka erinnya erisooka okuvaayo nti liirino busawa 50
nga tuddamu tukwata nga banyeenya nga baddamu bakwata oli nga tatunuddeeyo erinnya eriddamu okugibwayo nga lisomwa obusawo 30 nga baddamu nga bakwata nga tatunudde erinnya eriddamu okugibwayo obusawo 20 bwe busawo 10 obugenda okuwangulwa nga buli mwezi okuva mu Lwengo General Hardware nga tuli in touch ne Lugonvu Property Consultants eno nze gyendi ate n'omwami naye wali n'atuyambako ate tumuwagire naffe tumuwagire tumuguleko ebintu enteekateeka weeri nkakasa batugamba mwezi guno naye ngenda kungera confirminga kitandikadde waliwo abaana bambi abampadde sente zaabwe ne bagamba nti waggulirawo account phase tutereyo yatusuubiza yatukakasa nti okutandika n'omwaka guno agenda kuba atuyamba nga oggulawo account n'otereka sente zo n'omanya nti owezaayo obukadde bwe buti bw'otuuka okwagala okuzimba n'ogenda n'ogamba nti kati njagala amabaati 10 njagala seminti obusawo 3 muwala wange nabbanja yabadde ambuuza njagala obusawo bwa seminti 30 njagala emisumaali bwegiti nga mugibala bw'obanga bigweredde mu bukadde 4 ng'olinayo obukadde 5 n'ekitundu akakadde kamu n'ekitundu oliwadde mbogamba nti kampe ate nkasasula omuzimbi ekitegeeze yinza okuba nga banka yaffe kyenkana kampe nkasasula omuzimbi so ye Lwengo General Hardware nzikiriza nti guno omwaka gugenda kuba tegutudduka speed nene nnyo naye nzikiriza nti tugenda kukolaganira Mukama atutaase atukulemberemu atulungamye byonna bitambule bulungi nzikiriza nti bingi bimusobola okubanga mwagala okwebuuza ku mwami Lugonvu osobola okumpeereza message eyanguwa okusinga WhatsApp call mujja kunnenya nnyo kubanga challenge ebawo nti omuntu buli lw'omukubira n'atakwata nze nkimanyi buli lw'okubira omuntu n'atakwata ofuna obusungu naye ebiseera ebisinga tunyiiga tonnamanya lwaki takutte okitegeera kati ye challenge ebaawo oli n'omukubira takwata simu n'onyiiga naye ate bw'ompeereza message nesigiddamu kyekyandikunyiizizza n'olwekyo osobola okumpeereza message ku 0753 98 5 6 0753 98 5 6 0753 98 5 ku kyonna kye weetaaga okwebuuza nga tuyingidde omwaka guno 2022 tutambulire wamu bwaba nga tusobola okuba nga tukyusa obulamu bwaffe tujja bukyusa mu nteekateeka zonna ezinaabawo nze nyongera kubebaza bwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala sina kyensobola gamba nti kyekino sina kyensobola bbawa sina kyensobola gamba nti kino kyengendo bakolera nange simanyi Mukama nsaba atulungamye atukulemberemu atukozesa ebirungi ebyereere ate ebyobuwanguzi lwaki tetufuna yesaala ne bwe baya seconds nga 3 oba eddakiika emu Mukama tutandise omwaka 2022 nga gwa buwanguzi olwaleero ennaku z'omwezi lumu lwaki omwaka guno tetugusa mu mikono gya Mukama abakatuliki bagambe nti mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina ayi Mukama muyinza wa buli kantu omutonzi w'obuwonenzi tukwebaza okuba nga otukulembeddemu n'otumazaako omwaka 2021 gubadde ogw'okusoomoozebwa n'otumazaako omwaka 2021 gubadde ogw'entalo omwaka 2021 gubadde ogw'okuyiwa omusaayi omwaka 2021 gubadde ogw'endwadde omwaka 2021 gubadde ogw'obwavu omwaka 2021 gubadde ogw'okulemererwa naye ffe Mukama otwanukudde ayi Mukama kitange wadde nga bingi oba oli abita kusumuluse nga bwe twasaba kitaffe obisumulule tusaba omwaka 2022 gubeera ogw'ensonga omwaka 2022 gubeera ogw'obuwanguzi Mukama sumulule enteekateeka zaffe Mukama tusaba owuliriza okusaba kwaffe buli mwana waayi n'okusaba ku buli mwana waayi n'okuyagga kwe waliwo abagala okubongeza omusaala Mukama waliwo abakolera mu mbeera abakolera mu biyumba abakolera mu makampuni naye nga banyigirizibwa baboosi baabwe banyigirizibwa embeera gye bakoleramu nga wadde boosi w'omulungi naye ng'embeera gy'okoleramu mbi waliwo Mukama abanyigirizibwa olw'abakozi bannaabwe nga babafuukidde ekizibu Mukama ffe essaala yaffe tegamba nti oyo munnanga akuyisa obubi aveewo nedda Mukama abantu abo balina obusungu abalina obukyaya abalina obutaagaliza abalina enkwe abalina obujja abalina empiga abalina effubitiza abalina enge ku bannaabwe Mukama bakyusa obajjuza omukwano obajjuza okwagala obajjuza ekisa ku mitima gyabwe obajjuza okutabagana Mukama bayingizeemu omwoyo
ogw'okutabagana abo bonna bagamba nti gundi oyo yantama Mukama nkusaba batuuka akaseera nga bagamba nti bibana baali baneneŋŋana nga bakwata besika mu mikono nga balya ku kimu Mukama nzikiriza kitange nti omwaka 2021 gugenda kubeera omwaka ogw'obuwanguzi omwaka 2021 gugenda kubeera omwaka ogw'enkulaakulana 2022 mu nsonyi gugenda kubeera omwaka ogw'enkulaakulana 2022 Mukama nzikiriza nti gugenda kubeera omwaka ogw'enkulaakulana gugenda kubeera omwaka ogw'okutabagana gugenda kubeera omwaka ogw'okwewaayo gugenda kubeera omwaka ogw'okuzimba gugenda kubeera omwaka ogw'okufuuka ba landlord gugenda kubeera omwaka ogw'okugula ettaka gugenda kubeera omwaka Mukama kitaffe ogusumula byonna ebyagaana emabega guno omwaka gutusaba Mukama gusumula enjegere zonna ezaakwata emyaka n'emyaka abaana bangi Mukama abaana bo bali mu kaseera ak'okunyigirizibwa bawangalidde mu kaseera akazibu ddala abaana bo bangi nga wadde afunye akaseera okussaako data naye nga tamanyi waatandikira eza data azifunye naye tamanyi kyagenda kuzzaako Mukama kitange nkusaba omwana oyo owulire okusaba kwe owulire omutima gwe gukaaba otunulire embeera gy'ayitamu Mukama omukyusize omuteeke ku kkubo erya koolansi mujje ku ttaka Mukama kwabuyaanira mujje mu mifulegye Mukama mwali mu kubuyaanira Mukama kitaffe tukusaba omwaka guno 2022 gubeera omwaka ogw'enkulaakulana omwaka ogw'okuganja Mukama 2022 Situla Lugonviizi Show 2022 amakampuni gonna ge tukolagana nago Mukama gasitule abannannyini baago n'abakozi mu ggo Mukama kitaffe tusaba obakwateko Mukama emitima gye balina egy'ekisa obuntu bulamu bwe balina obwetowaze bwe balina amazima ge balina Mukama tebakyusanga Mukama kampuni zonna tuzikwasa projekiti zonna ezijja omwaka guno 2022 Mukama tukusaba otuwa obusobozi otuwa amaanyi otuwa amagezi otuwa abavujjirizi zisobole okutambula obulungi Mukama buli mwana wo Mukama kitaffe tukusaba omukwateko guno omwaka gubeera ogw'enkizo gubeera ogw'ensonga gubeera ogw'enjawulo gubeera ogw'obuwanguzi gubeera ogw'okuganja gubeera ogw'okwagalwa gubeera ogw'okusonyiwagana gubeera ogw'okuddiŋŋana ogw'okutabagana eri abo abadde balina obutakkanya Mukama kitaffe tubikusaba byonna olunaku olwaleero ngenda kuza omwezi lumu Mukama nga tukusaba otwanukule tukusaba otukolere ebyamagero tukusaba otukulemberemu Mukama kitaffe mu buli kye tugenda okukola buli kye tugenda okutandikirako Mukama tutandike n'amaanyi go tutandike n'ekisa kyo tutandike Mukama n'okusiimako n'okwagalako nga tutambulira mu kkubo ery'obuwanguzi nga tutambulira mu kkubo ery'ekisa nga tutambulira mu kkubo ery'okuganja mu kkubo ery'okwagalwa Lugonviizi Show Mukama ngirangirirako obuwanguzi Lugonviizi Show Mukama ngirangirirako ekitangaala ekigenda okujaakaayakanya ensi yonna Lugonviizi Show egenda kubuna amawanga Lugonviizi Show egenda kubuna ennyumba z'abantu Mukama kitaffe tukusaba Lugonviizi Show ebuna amamotoka g'abantu tukusaba Lugonviizi Show ebuna amasimu g'abantu tukusaba Lugonviizi Show ebune TV z'abantu Mukama kitaffe tukusaba Lugonviizi Show ebune Facebook z'abantu tukusaba Lugonviizi Show ebune WhatsApp status z'abantu tukusaba Lugonviizi Show ebune TikTok z'abantu Mukama kitaffe tubikwasa byonna abantu bange Mukama bakuume obakuumiremu omukwano ogwo ogw'obumu gwe babadde nagwo okwagalana kwe babadde nagwo ndaba messages nyingi ndaba gurupu z'abantu nga beevuma ndaba messages z'abantu ku mikutu nga beevuma sirabanga yafuma munne ku Lugonviizi Show mikwano temwevumanga okwagalana okwokolagana Mukama kuuma abantu bange batambulire mu kkubo lye lyokka ne bwe wajja wayina ekizimuzimu ekimusumbuwa Mukama tomugoba wabula mukyusa omutima mbalaba bangi ng'oli alina ekimusumbuwa nasaako message ey'obutwa n'olaba nga bawoyawoya muwoyewooye Mukama ky'oba okulembeza obazuukuse kitaffe byonna tubikwasa nkukwasa kampuni zonna nkukwasa abakozi bange nkukwasa ab'eŋŋanda zange nkukwasa mikwano gyange nkukwasa abagoberezi bange nkukwasa buli muntu kitange atambulire mu mwaka 2022 ogw'obuwanguzi byonna tubisabe kitaffe nga tulita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe amiina abakatoliki bagambe nti mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina Mukama abakulemberemu.